Lwaki akatambi wakakwatira muloji z'omu kitunzi ebusega muloji y'omu kitunzi you alojimenti epas bamule ku best wabaddeko ne ku best era ng'oyagala kukola kintu kirala tubuulire we are cautioning you obutambi obutunda wa obutambi butunda wa obutambi bw'okwata obutunda wa butunda wa basinzidde kuki okulirizinga akatambi ako wajja kulya mmere na kubala baana akatambi ke nalirizinze keka yali mukyalawo ako ko nakalirizinze aka video shoot kali ku video shoot gye twakakolera eyiyo ne yange nani lwaki temwashutinga bushuti nene kitakumalira n'omugamba teekayo omukono wa ene mabega mu lubalama naye lupaso wakyosibakeba kugembisi okundisa enjovu wayingirawo ebintu ebyo byonna ssebyo ebyokugamba abaana kyusa kyamaanyi otwononera bafimilatis kwatako kunyamulipe piripiri pipido butebuti magimbi simbe ndoliito pokopoko naalongo agambye atya wewalupe negujiku yipiyipi sipino mugobuti bugimbi simbe bwenawulira afa ate nno bwe yamaze n'atuwaka flying kiss baby weeraba ng'amaze okwa omwana yagamba ati enyamulipe I thank you bye information efuluma matugo. She was a very humble girl before you meet her. N'otandika okuteeka omwana ku biragalalagala effujjo ebinkuduulu n'okweraguza ekyokweraguza togenzibwa na mama wange musumba ate kikugaana kuyigirira ffujjo abaana babasumbamu abasinga obwononefu lwaki olimba abaana babasumba muli bayi nze nno ngeze nekakwatamu omanyiza ebyononese byenjagala kati nekateeka mu ssimu netandika okukanyenya bwenti lwaki tewamugamba n'atwongera ku nnyenya y'ebbina kati ffe obwedde abaagala ebyononese tukanyenya bwenti cukucukucukucukuepazo kyakoze kati ngawe watadde akatambi ke akamukyalawe Irina yakutte nawe vidiyo gye mwakwala era agenda gi editinga agite bwatyo bwafaanana bwati neereeta omwana tugezeeko si yasoose Gloria amaddayo bano baveeko bayaayi omulabye lwaki omutu gweka bw'oba tomuyinamu interest simuyinamu interest ate gwanyegamekweka muprotectinga mukazi wa Australia kimuleseewa mukazi wa Australia kikyamuleseewa muli bagonza simanyi kubanga akatambi kagenza okufuluma ng'oli mankatabu yipiyipi sipiido wakati naye epasi naffe tutenudize ezaffe zinaatunda totawaana Dunnabe leka tufune emirembe ku internet tota Dunnabe mbadde nsaba tota mbadde njagala abange Dunnabe sozifulumira bajja twagala emirembe ku internet tuleke tota Dunnabe tota mbadde bulunota ndeka ntambi wuno abaata obayita mbamanya amasuuti baagalako mulaba ng'ali bwereere yabaata nedda oyo ne bagoza enyinga folowooza epasi ne tuta tekayinza kutambula ne kayuuguumya Kampala uganda wange bajja kukuba emiggo
Kafuluma leero emiggo ne bagikuba jjo. Abakazi tebagule. Eh? Abakazi tebakagule. Yali agenda kagula. Ate oyina okatanga Shakibu Kyamu ali bw'ati. Ate bwe kitaba bwe kiti. Tejafa agenda lwana ekikonde tewerabira okugamba Bwe kitaba bwe kiti. Ayinayo nno ekikonde musajja wange Shakibu agenda kuba Franka Kazola. Lwaki Shakibu teyalwanye naawe kubanga gw'oli fiiti Kazola tajja sobola. Nyiza omugyamu amannyo gonna mu kamwa. Eyo fight it is Epasi versus Shakibu yaninyumye. Eyo fight singa atya Zali. Anatuukiriza atya emirimu gye. Mbuuziza wano. Anti ngenda kusamba kapiira. Epasi yatuka tusamba kapiira wano waggulu. Epasi oli mubi. Gwe wa positioninga. Sabo n'oyagala bakunyenyezeeko bakwate nawo. Oli mubi nnyo kasajja gwa Katoolo. Naye kyekikulowooza ati akatambi ako nze yakakwata. Gwe wakakwata. Okakasizaawa. Twakatutte ekibuli. Sinziranga bwe mmanyi obugwagwa bwo. Ku sayidi ekibuli. Kaya akatambi kaya identifyinga. Obuwanvu bwako n'okusinziira mita ze kalimu. Lwaki akaviiri kano ak'omu maaso kano ka dread ko kaali kayiseemu kati. Ayitamu mu katambi. Kano ak'owakati kano akaddako kwata kano akaviiri kano. Weekali ako. Mukisiikirize mwekali. Okakasa. Lwaki bwe mugenda okulya temutuukira ku kyabaleese. Kati nga ki? Kyakulese n'otambula n'ogenda. Lwaki walipodiza omwana wa munno? Lwaki wakikola? Sibalina bwe nkunnyonnyola. Mbuulira simu ki gye wakozesa? Is it a Samusanga notiki? Kubanga side y'ekibuli etulaga it was in Phoenix. Walaba Epasi, walaba Bagonza oba walaba Kakaaga mu katambi ako? Nalaba Bagonza Apasi. Ye yali mu position yeri. Stadeeraga. Akatambi ako wakakwata ssaawa zaali emu n'ekitundu nga kwakayita seconds 20. Ani yakola forensics report yenu? Side y'ekibuli. Kubanga ndaba birimu omufu. Ani omufu? Ensi yonna omwana ali katale abantu bamunoonya bamuwe ku ssente. Epasi omuggalidde wo. Lwaki toto omwana najja ku street n'afuna ssente? Ngenda mutaamu agenda ayimbireko DJ Shiru. Waliwo wagenda okuyimbira DJ Shiru. Ngenda mutaamu kagenda amuyimbire then ajja kumala akomewo. Togenda kujjirako? Asigenda kujjirako lwaki mba mutataaganya. Ayinza okufunayo bizinesi endala ez'okuyimba. Lwaki wamukwatidde yogerako ne bannayuganda? Tumukuumye omwana ayeetaaga rehabilitation. Yasoose agenda kudda ku bigambo by'abana abakazi abataagaliza. Teri mukazi yali ayagaliza mukazi munne. Ekisooka Glory ettama kyekyo. Ekiki? Ettama kyekyo. Olubalama kirya. Empataanya Muzuulu. Embala kasodde yaso. Kigambo kya Lujamaika. Embala kasodde yaso. Naye eri lupazo. Obadde okimanyi nti Gloria Buji yatadde mbuzi. Buli TV gy'agendako abadde agamba nze menta we. Kakati biki ebyo bye mba mentalinga sure. Mikwano gyange gyonna giyita menta. Kiki ekigenda mu maaso menta? Wamentalinze bulungi bambi era omwana wamuteeredde ensingo omaze omugunjula. Sinnamu mentalinga nze. Weebale nnyo weebalire ddala. Nze simentalinga mu nsonga ezo. Omentalinga muki? Wamuyigiriza okunyenyamu yagenze nawe. Yali amuleese.
Epas wajjonkera munno yogera bye wajjonkera ku bingo. Ebyo bikadde. Atwaliza muli naawe. Ono musajja takwagaliza yaposinze ensebo nga bakuggyeko emmaali. Nakalabye kagundi. Nakalabye ka video n'ateekako oluyimba n'alyoka akudaala n'anduulira. Ate nga nkuduulira ki? Naye nga Lilipazo omulabe bulamu bwakyuka sebo kati alya chips. Naati mu abazimuwadde oyo Lilipazo chips yandisanzeewa. Yali eri Lilipazo eri yali abeera ne Suuna Beni nga baliisa amannyo g'omu maaso. Nga baliisa ebyennyanja amannyo g'omu maaso. Golooza. Ne lwaki omwana wamukutamya n'akyusaamu? Ebyo naawe sinzi yabikola. Lwaki ompaayiriza? Bali ku video shoot. Video shoot kye yakati. Kuwalira bya video shoot efaanana bwetyo. Video Epas ate Epas. Olwo oluyimba lugenda kuba international Jamaica n'ebitundu ebiriraanye. Ekifo nkimanyi kiri ntinda. Nedda ssebo sirwagala lukube lutyo. Lwaki akatambi wakakwatira mu loogi z'omu kitunzi? Ani agenda mu loogi y'omu kitunzi? Arrangement Epas bamuleke ku best. Wabaddeko ne ku best era ng'oyagala kukola kintu kirala. Tubuulire, we are cautioning you. Obutambi obutunda wa obutambi butunda wa? Obutambi bw'okwata obutunda wa? Butunda wa? Basinzidde kuki okulirizinga akatambi ako? Wajja kulya mmere na kubala baana. Akatambi ke nalirizinze ke kayali mukyalawo. Ako ko nakalirizinze. Oyo yabadde ne Irene mukwano gw'abagonzi. Namusanga kewuwe era olukwe baalulimu. Tubula yali akusekera wano ng'amanyi kyaluka. N'ekifaananyi nga ndi n'omukyalo oyo okirabe. Nga tuli mu studio na Irene. Otandise okujjonkera kati. Tewakomye kataani. Ndi mu studio nga tuyimba. Nga mukola ki gwe? Nga muyimba ki ekyo? Nyimba kyeze nnungi. Omwo okaabira n'obanga owa funeral service. Nakayimba kalungi naye. Bakaita simanyi andi naawe. Omutima mugunga ndi naawe. Lwakuba Irene yagaana okukola video Epas yamukwata kabina. Information. Take it. Lwaki wamukwata kabina ng'ali mu studio ke bakumme video? Kali kampita. Akabina kali kakukima. Kali kampita bwe kati nga kagamba come daddy ne ngamba bannange ezuuno. Nesigama mu kintu. Naye munange era video tewafuna. Yagifuna. Tosobola gifuna. Irene yakomba ku paasi n'agamba puzzle. Yamukubira essimu n'agamba I can't do the video. That boy misbehaved in studio. Lwaki okwatakwata nnyo kubuina bw'abakazi mu studio? Nga bwe yakola gw'omanyi. Nga bwe yakutte ku kasiipiino. Nga bwe wakutte kasiipiino. Yanyoye. W'oli naye awo. Sina muntu gwendi naye ndi nzekka. Nedda Gloria abadde azze n'omugoba naddayo. Lwaki omugobi? Sina mugoba Gloria aliwo. Ogatteko okutwa obutambi bw'omwana ate omugaana okujja okubuuza ku bantu. Tulina ebibuuzo bye nga ffe ba anko. Akubuuzako ng'ani oli kojjaawe. Njagala kumulambika butya kino engeri gy'agenda okukiyitamu. Kiŋŋambe nja kikugamba. Tubuuza nedda tubadde tubuuza wano abakazi lwaki ensonga za Gloria bazirinamu interest y'amaanyi. Gwe bw'oba tolina kyakwolesa leka abaana aboolesa emibiri gyabwe kubanga gwe oli mukapa ojjonkera Gloria. Eky'obukapa togenze wala. Yabadde musava.
bw'oyogera kiringa bw'oba ogenze wala alinga Nili pazo nawe oli mukapa. alinga empuuta ya Sabulenya. Nawe oli ate mukapa. okiraba lirukwasa ebbanga lyamaze nga mukapa teryamwogerera naye se bayogerera abantu abakapa. Nili pazo nawe oli mukapa. Abaana bagamba Nili Pazo mukapa naye awooma. Aina waoma. Ogwo ogubuno. Epas Wayise ekyana kiringanga eri empuuta gye bayita Sabulenya ogimanyi? ngimanyi sebo. Empuuta ya Sabulenya. Nsabaze Wagiridde bambi. nalidde kinaawe totandika kwogera bintu ebyo. Oyo omwana omukozi akyewuwo. Omanyi ekintu ekigenda okuluma Epas owomukola. Oyo mwana nakulaba olina abakuumi abakazi nga Gaddafi. Oyo mwana mugatte ku majeego. Tasobola kulwana. Akukuume oli omwana omuwala. Gloria Bugu. Ali mu nyumba ya Epas awo. Ali mu nyumba ya Epas. Olowooza lwaki Epas tayagala kuvaawo awo? Tulambuze ku nnyumba yo yonna. Bw'oba okakasa tolina Gloria. Kimukubye point. Tulambuze tukolera Lwaki bantu. bw'ayingira ekisenge kiri ng'ayingira ewalala? Epas nze njagala okukubuulira. Komya gwe guba gusemba. Okulowooza nti olw'okuba wakola studio ewuwo. Buli lwe munaayimba ng'oluyimba n'omwana omuwala. Ojja mukozesa CP no. Osookenga mukozesa sipiino. Osookenga mukozesa butiibute magimbi simbe. Nd'oliita ddogoddogo Zaalongo agambye atya ti bw'obodde ebbeere ate ebbeere tutuuka ku bbeere wakwata ago. Ate Epas ayagala CP no. Bbeere liringanga ttena liti. Akayisako kamanyi enfa y'amatyansi Lutyampa ne mudde Goloba Bidandi yalina akabwaka akatono akaali kamuvaako emabega n'abeera ne Madonge Neneko yali ekulembera olugendo. Enfa y'amatyansi Lutyampa ne munne Goloba Bidandi mwe ababiri gwe Matyansi Lutyampa ne Goloba Bidandi. What is CP no? CP no lulimi lupya mulubuze bababa. Genda obuze baba. Basista baffe babamanyi. Buuza baba wati CP no. Ogenda okwata akatambi ako wali mu mbeera ki Epas nga sikumanyi kuggwako magezi kutuukamu eyo levo. Naye kankubulire muvubuka nze singa nzi yali mu vidiyo eyo nandibadde sikwata